eya palaso bibi yadama yakubye saka yamaze ebya palaso bibi bayo kashanga upanga kubanga badde okubanga abantu kole fujo my friend kaweddemu otense nokuba kati ngononya visa ekata ojamalizo ogenze Saudi sebo mama wo mwana wa saka yagambye ye ekikwatagana n'abaana be tagala kumanya yagambye talina abaana be banamubuuza ntaata aliwanga yafa mu byekisiru n'agamba tasaba ku taata y'obuyambi naye ku luno asabe obuyambi kati palaso kaweddemu taata yagambye bamuyambeko ssebo talina abaana banamubuuza taata aliwanga yafa kati palaso waali n'obeera w'omubugomu jjukira abaana ba Saha alina abaana bangi naye waliwo abaana betumanyi nti maama waabo oba maama w'abaana abo muwala wa General Salim Saleh ayitibwa Rachel. Kakati ono agambye nti Rachel agambye nti tagenda kukkiriza taata w'abaana be ate abe ng'atuusibwako obuzibu. Jjukira bulijjo yavaayo era n'atugamba nti ye si mukyala w'omuntu yenna naye nga maama w'abaana ba King Sir. So bw'avaayo kubanga ayagala kudifendinga taata w'abaana be aba takikoze mu bukyamu era tekiba kibi. So bwe twogerera mu palaso ebintu byandibanga byamwonoonekedde dda. Mpola tujja kubanga gonna tugakutuusaako era tujja kubanga tugakuwa. Byonna nga bigenda mu maaso. Juzi twalaba wano Lydia Jasmine ne batugamba nti bakolanika naye Nika eyo tetwafuna chance efuna eraba ku mwami yadde nga ŋŋambo ezitambuzibwa naye avuddeyo n'agamba nti kale abadde atunuulira engeri gye yayambalamu yanyuma oba teyanyuma. Nze naawe talk about Jasmine, I don't know if it was her mukolo, to be honest. Sagala sala kigambo, but she looked good regardless. Si kyekyo lwakubaka bukala bwabuzeemu. I think me personally, I feel like Lydia would look more beautiful than that, but she still looked good. Nze mbana ba Lydia kubanga Lydia mukazi mulungi nyinyi mpuliranga yabadde alina okusinga kaawo. Chosen Becky ye yasinga kaawo. Chosen Becky bambi naye bannange abakwata zi video y'olumba lwa Chosen Becky ye mugole akyasinze okuba ne transformation. Eri transformation we bamukuwa live ne bakuwa n'omugole ennyindo yafuna bwati ne akakuubo neba mpanvu nsongovu. Oli edit kikaaki mutemwagiraba juzi nali njiraba naye ne ŋŋamba bannange kyoba omanya nabadde na video ye omulaba ku TikTok bwati osegedde nga wabeera ku TikTok ennaku ze zabadde ng'ali lubuto kati nomulaba ne ku video yose ogamba nkugambye oli omwana bamukyusa nga n'oba ofa tosaba takkiririza mutanso gwe yakyuka. Talk about her with his ex. I don't know. Kama bulieko ebyo ayogedde nga mukwano gwe nga talina bayasi yonna agamba nti ekituufu kyo yanyuma naye agamba nti choice oba oliawo y'olugoye gye yakola teyali perfect match gy'okusinziira ku yagamba nti yali asobola okunyuma okusingako naawo naye era tekijjaawo nti era yanyuma. Awo tuvuddewo. Waliwo juuzi akatambi akatambula nga Dr. Hamza Ssebunya waliwo we yali oba yali ku mukolo naye nga ku mukolo waliwo omukyala we yali naye era omukyala ono abantu olugamba ate ne luddamu buto nti oyo omukyala namba 2 mbu bulijjo ayogerwako. Simanyi oba bituufu oba bya bulimba naye nga akatambi ako nakalabako kaawo baali ku mukolo bonna nga bambadde black
era omukyala ng'amuli ku lusegere abantu ne batandika okugamba nti yoyo bulijjo gwe tugamba nti mujja wa Rema. Naye nga byonna bigenda mu maaso, ye Rema Namakula n'ebiwala bye abaana bakuze era nga balabika bulungi nga maama omulimu gw'amaanyi nnyo bambi gwakola kubanga alabirira ddala nga muwala wa Kenzo akulidde ddala Amal era nga n'ekitone akyewulira ssaawa yonna, naye twandimulaba ng'ayingidde ensiike y'okuyimba. Tuvuddewo wetwogerera ekiri Anita Among na Kasiru bazzeemu okusalako, basazeeko wonna amaka ge era nga takkirizibwa okufuluma oba okuyingira ge mawulire agaliwo essaawa ya kakati. Anita Among ebintu si birungi era nga bagamba nti bakyali mu kunoonyereza corruption, money laundering, era bino we binaggweera nze simanyi gye okukomenkereza. Nakugambyeko nti CDF yagambye nti kibandibadde kyabwenkanya n'ekifo kyowa MP nakyakyawulire kubanga engeri gye yafunamu MP nti mu kalulu kano akawedde mbo teyakafuna mu bwenkanya kubanga yaddira abantu bonna abaali bamwesimbyeko n'abaintimidatinga. Simanyi oba bamu yabawa ssente bonna ne bavaayo, abamu ne babulawo n'okubulawo ne bamulangirira nga unopposed. Ye kyagamba nti si kya bwenkanya, kifo kino kyali kirina kukompitingibwa ng'ebifo ebirala then balonde ku Ananaita. So nti kusinziira ku ebyo byonna ebigenda mu maaso ne bibalabyeko, tasaanidde kubeera member wa parliament. Bino binaggwa bitya? Bino biwanvuye era nga tetumanyi gye bigenda okukomenkereza, naye ng'emmotoka ye kazaalabulwa, Rolls Royce ye kazaalabulwa, oba oliawo singa asooka n'agisirikira ye gyagamba nti baamuwanga kirabo. Era okusinziira ku mawulire agaliwo baga mbu emmotoka eyamuwanga kirabo mbu ye mukulu Hamu. Nze naawe bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo bye tutunuulidde. Tugendeko mu nsonga. Ono agenze mu maaso n'okuba nga gaayagaayamu ensonga ya King Saha ne Palaso. King Saha Palaso nga Palaso ssaawa yonna alinga ayagala kubanga atuusa ku King Saha obulabe. Era juzi waneeno gye twala ekiro nga we yali agenda okuba nga performing ziti Kigangazi bagamba nti singa Spice Diana teyaliiwo oba oliawo King Saha yandibadde embuyaga ezikunta. Palaso ne King Saha mubikkula omukutu gwammwe ogwa X mutunuulire obubaka sipiika abadde bw'ataddeko Anita Among ng'avudde mu reesi y'obwa sipiika. Then mwebuuze avuddemu lwakwagala oba lwakuba abadde takyalina busobozi bugibeeramu. Okuvaamu kwe kuli optional oba kyekisigalidde ekimutaasa kye kyokka. Mufubenga nnyo okukolanga ekintu ekituufu nga mukyalina obudde. Mufubenga nnyo okwetereeza ng'obudde bukyali ku sayidi yammwe. Otherwise waliwo akaseera ak'okwagala okwetereeza nga tokyalina busobozi yadde obudde obwetereeza. Mugonjoole ensonga zammwe ng'ensonga zammwe tezinnabagonjoola, kubanga ensonga zammwe bwe zinaatuuka obbagonjoola mujja kuba temukyalina busobozi buzigonjoola. Nasomesa ku Tauba enyuma nnyo ng'okyalina obusobozi obwetuusaako ezzambi, okyalina amannyo n'ova ku nnyama etakkirizibwa mu Busiraamu, okyalina ezikola obwenzi n'osalawo okuva ku bwenzi, okyalina ezinywa omwenge n'osalawo okuva ku mwenge. Naye bw'ogamba nti sikyanywa mwenge ng'ate toyinaamu ssente,
oba toguvuddeeko mu ngeri eri option ebeera ya buwaze ng'era automatic obadde olina okukola ki okuguvaako eyo tebeera tawuba. Bw'ova ku bwenzi nga tokyalina ssente za kuwa baana ba buwala eyo tebeera tawuba, obwo bubeera buwaze. Sigenda ku mukolo nga talina kyakwambala, sirya masavu ng'ezigagula tazirina. Temulinda okuwangukamu amannyo g'embeera, okwetereeza. Mwetereeze nga mukyali ba busagwa, mwetereeze nga mukyalina obusobozi obuluma. Otherwise waliwo akaseera nga mmwe tekwakyaliwo alina mukisa. Kwetereeza. Waliwo akaseera nga kummwe tewakyaliwo alina mukisa. Gwetereeza. Maama Prosi Mayanja, maama waffe omulungi, tusobola okuandastandinga nti maama ye muntu alina okusembayo okuva mu mwana we, nti n'omwana asobola okutuuka ku mbeera eyeevaamu nga ye maama tannamuvaamu. Naye maama abaana bo bw'oba obawolereza mu public munda bagambe ti kale eri mu maaso sisobola bbawaayo mu bantu. Naye ekyamazima wano wayiseewo maama abaana bajja kukaabya. Maama abaana bo public bagisiigira ekifaananyi ekibi. Maama abaana tetugaana bawolereza mu public okubanga tebasobya, naye mu nnyumba bwe bajja esseguko okukyalira mukadde maama abaana bagambe. Abaana bajja kukaabya amaziga. Maama ogenda tutuuka ekiseera ng'oli kitagenda. Abaana bo buli we balabikako mu mawulire balabikirako mu ngeri mbi. Ekisinga okubeera ekyennaku payasa oyo Ssaabasajja Kabaka yakusiima. Nojja n'oyimbira mu maaso ga Ssaabasajja oyo yali kapito. Wali omaze okufuna amafuta agakumala okweyongerayo mu bulungi kubanga wali ofunye endosimenti abandi gye banoonya. Kyali kikumala bw'omazzi okubanga afunye sabbuuni eyeerongoosezza ebyemabega tubyerabidde bakusiimye embuga. Naye omuntu eyasiimwa Ssaabasajja Kabaka buli lwabeera mu mawulire agabaamu alina byayonoonye, agabeeramu alina baakubye. Oyinza okugamba bampaayiriza. Lwaki bakuwaayiriza ekyo? Lwaki balabanga ekyo kye kikufaanana? Ono Wizo lwalabikira mu mawulire alabika akuba mukazi. Mayanja lwalabikira mu mawulire alabika yeewerera kutta Kyagulanyi. Maama tugambe nti omuze guviira ddala ku ngoze ya gwola ng'abaana tunenya babwereere. Maama abaana bajja kukaabya, bajja kuggwako. Nsuubira nti mu nnyumba eyo mwali muvuddemukko enfa etategeerekeka. Lwaki bantu tetubataatiriza nti olumbe oba lukusense bwe lutta omwana asooka ewaka bwe luno n'owookubiri bubeera bugayaavu? Maama waffe omulungi Prosi Mayanja ne Muzeeyi Giraido Mayanja, kale ye maama bali baabasala ku kyenda kyoba osanga oba maama ndowooza abaana tebasobya. Ne Muzeeyi Giraido Mayanja bano basajja banno babuulire we wayita mu buvubuka. Muzeeyi Giraido Mayanja bano basajja banno babuulire wayita otya mu buvubuka. Era baagazisa okuyita mu buvubuka, obuvubuka buleme bayitamu. Otherwise time egenda kutuuka nga tebabagaanira. Kubanga erinnya lyabwe liwandiikiddwa nnyo ku bisenge by'obuvuyo oba amannya gaabwe gawandiikiddwa nnyo ku bisenge eby'obuvuyo. Abaana bo basabe okwetereeza nga wakyaliwo obudde obwetereeza. Mutabani wo buli lwalabikirako mu mawulire omukulu ya mentalinga abo bw'oba buvuyo ne weesanga
ng'ebitone byabwe bye balina ebingi ennyo ate bo bennyini be babyeyiiramu asidi. Ebitone kyakwesiima era buli abeera akirina kiba kya muwendo kye kubanga si be bangi ababeera bakirina. Kati saagala ate mmwe ebitone bye bamaleko emirembe, saagala ebitone bibettire. King Saha TikTok live kendeezaamu mungi. Manisuli Semanda TikTok live kendeezaamu mungi. Gyasukka okuma omungi azaala pomini bwasukka. Waliwo ebijja okukolwako yayogera wano kubanga ebigambo byeyo tebiba filtered. Wabaawo ebyogerwa nga bizze tebisengejjeddwa. Okusengejja ebigambo kwetaagisaamu okulowooza ng'oyogera, kitali nnyo ku zi TikTok ki live kuba oba ofukumukira mu vibe. TikTok live kendeezaamu pomini ajja kuleeta obuzibu. Ekirala tukwekeko ku bulamu bwo kati kitonotono, si buli kyokola tibalina okukimanya, na buli move gy'okola tebalina kubeera nga bamanyi kyokola ki kyozzaako. So mukozese omukisa, mwetereze nga mukyalina obudde, muleme kubeera nga Anita Amonge yagambye envudde mu reesi ng'ate era takyalina kyayinza kukola kisinga kuvaamu. Kale gisigalemu. Kati saagala otuuke ku mbeera egamba nvudde ku ffujjo nga wallahi tokyalina busobozi bulikola ne bw'oba waaliyagadde, ng'ekisigalidde kulivaako. Abamu ng'oluusi oli mu ntaana effujjo n'oliviirako mu ssanduuko oba mu jeneza. Fujjo n'aliviirako mpanga nga bamaze okukuteeka eruzira oba ekigo. So mukozese obudde nga wakyaliwo obudde, mutabagane oba musonyiwagane era mwesonyiwagane. Azin okwesonyiwa omuntu n'okumwesonyiira ddala. Otherwise katwerageko ebbogo essajja kankubulyeyo gwe ekintu kimu palaso. Eno ensi si nnimiro nti obuwanvu bugenda kukuyamba okubaako by'onoga. Eno ensi eyambibwa b'amagezi, ekirabo ky'amagezi kye kisinga oyamba. Haiti yeeyo togikozesa obubi ejja kutta. Haiti yeeyo togikozesa obubi ejja kutta. Nze yeekolera itongwa. Nammwe abali eyo abantu mukozese omukisa nga mukyalina omukisa. Oli ku mulimu okyagulina mu ngalo ogukutte, gukwate bulungi ng'okyasobola okugukwata obulungi. Obufumbo bukwate bulungi ng'okyasobola bukwata obulungi. Abantu bakwate bulungi ng'okyasobola bakwata obulungi. Otherwise eva bw'olowooza nti buli kimu kiri ku sayidi yo, oyinza okwekanga ng'oddukidde Kenya bakukwatiddeyo bakuzizza. Bagamba nti embuulire tefa yonna, n'obubaka obwo osobola kuggyamu kimu bibiri era yenna gwe kikwatako. Naye ng'essaawa kakati etwogerera ebintu byo bisusse era ng'oyinza okugamba nti gye biraga byandiba ebibyo nnyo. Weebale kubanga weekuumidde ku Legit TV 256. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako na bw'oli wonna w'osinzidde. Kugamba bugambye nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kimu kyonna kyonna kye weetaaga okubanga omanya wano wokka ku Legit TV 256 ojja kubanga okifuna. Ekikulu osubscribinga, ate omala okusubscribinga ng'onyiga akadde
baganda baffe mwebale kuba naffe mwebale kutambula naffe tusimanyira tusimira ddala tubagamba nti temujjanga okwo sigale naffe tukuma